ate maleyo ngate Canada. Ogenda kola otya? Kuba Bungereza ate maleyo Canada. Pozo ogenda ne principal. Big obusungu. Kali sijazi kuba. Nga nabeyo banyiga. Abawa. Abe diaspora. Baba. Kyali kitiye kituufu. Maye twanyumyamu naye ngo ojabula. Tutandise kyogamba. Fe kwetuli. Twatandise dda. Tetubuza ku bantu faluko. Mama tukyayogera byaffe bya behind the scenes. Big. Wanji. Nze mbeera naawe. Mbeera ize. Kubanga ekintu. Big soko obuze ku bantu tandika emboozi. Bannange abatulaba eyo mwena mbalamusizaako. Mwebale kubeerayo. Ate mwebale kubanga mugoberera omukutu guno. Kiba kyakabi nnyo mwana. Ate nefe olw'okuwebale kubanga otuusaako abantu ebintu bye balina okumanya mwana kyakabi omulimu gw'okola gw'amaanyi. Big up on yourself, brother. Yeah, man. So he has a big eye, the one star boss. Yeah, man. Nako zino oli happy. Ndi happy Faruku. Faruku ndi happy nnyo. Kyamazima mayesa ako. Ekikufula happy. Embeera akyuka, embeera atereera. Embeera asumulukuka. Faruku. Banta. Banta, abantu banta. Bali bakute. Waki. Bali bankutte nalwo kitegeera ati bankwata naye. Bakwatira kyati. Allah. Banga muyimbi tebamukwata. Muganda wange bakukwata. Mpozi ngogenda kuyimbira miti. Naye bw'oba ogenda kuyimbira bantu. Balina okukwata. Bakukwata oba baagala okukwata. Ow'eddwaliro nga tebamukwata. Sha. Banaamukwata emeka. Ayagala okuzimba. Omanyi babeera bakukwata olwo kirazinga ati bakutte. Naye mwaka eguggwako ngodda mu analysis oba mu statistics ng'okomparinga bwe zaali ne bwe ziri kati. Gatosobola kimanyirawo. Tebakwatirawo. Bw'osooka n'olowooza nti kyekyo. Ng'okyasindika nga olaba Faruku omuntu nga naatera okufa. Kangeze for example bw'atuse ku ssaawa eri esembayo. Asooka ne yeesikaasika era nga mulowooza nti akola ki? Akyaliwo era mugamba agenda kudda. Naye muganda wange ogenda okulaba nga akoze eki? Aweta. Kiba mpola eba process. Process y'abantu okujjako engalo etambula etya? Abantu bamugamba nti begaye tumute. Kale ye naaki officiating nti tiye. Abantu bamugamba balya? Nassaako omukono. Bamugamba. N'atunulamu naye n'akuba mu tooki n'alaba nga Begaye tumute. Sajja tumute ategedde. Kati we baba banaakuta abantu nga bata omuyimbi officially. Steps zitambula zitya? Bitambula bitya? Kuba ngambye omuyimbi tagwirawo. Ebintu tebigwirawo bugwizaawo. Era ntegeera ddi nti kati banne balaka nno banvu. Era ne mukukwata eba process. Ne mukute baki. Begayo kipika. Process obuzibu okipikamu. Bakwata mpola. Ogenda okulaba era nga bwe nagamba luli nti ennyimba z'okuba eyali afuna ku views nga ziwerako nga bwe views weesaze. Ogenda okulaba nga ne bugigizi weesalaasala. Nabo busala. Ogenda okulaba otandise kukuba bwa mikwano gyo. Bwagondi kyali wange mumanyi kazi. Kampitirewo. Ogenda okulaba nga n'emiwendo. Nga yesala. Price yesala. Byonna bibamu. Bro. Zinali charging sente before luli. Yes, kati natereera naddayo ku standard yange. Okitegeera. Naye wali standard bwe yali agwiramu. Ng'obula kudduka nti bannaye muli wanzi gye. Laira. Ng'obula akavulo oyinza bagamba. Bayinza okwekyusa. Nga bayinza okwekyusa nga otegedde nga tebannatuuka. N'emiwendo nagyo gisala. Yes, gisala. The prices because nga bingi ebigwa. Oba oyagala nnyo okuyimba okakase. Byonna oba oyagala kakasa kati osobola n'okuyimbira obwereere. Because oyagala kakasa abantu nti okyaliwo, you are still standing. Abantu babonaabona abantu bayimbira obwereere. Naye nga kiki? Ogenda okulaba abantu basinga kuyimba ku ziraale. Begaye. Okakasa? I'm telling you, n'omuzimba nyumene emboozi.
Nyumya nnyo n'omuntu afunemu oli alabe ategere embeera wetambula genda okulaba abantu tense kuyimba ku ziraale bintu bya bwereere tebasasudde kololo bwe bityo oli gondi abayise n'abateeka awo nojja bazze kulya muceere n'obayigwamu noga nkikuba waapi ebyo birala bano ab'ekololo Independence Day simanyi Women's Day simanyi birala si bye bino ebirala nti jangu wano ekaleesizo omanyi there's what we call excitement okukyamuka okubeerawo n'okuseetinga otegedde so kati gwe bakuseetinga ne bakubaako ne bakulengeza baza okugamba nti omanyi kiri okisobola nti nkisobola nti esha nti nkisobola naye nooga nti nkisobola ne bakikwasaamu n'okiwulira bakikwasa kuliko akasente oba jasi bagamba ogezeseemu basooka kutemera kubanga zo wenzija ne ngange ndazimba eddwaliro ly'abantu basooka kuntemera oba gwe yaliyoko anti bwe bakulaga ekifaananyi oba ne bakusuubiza kati nga naawe oyagala olage nti otandikirawo gwe okolerawo woowulira amaanyi bw'otandika okukola oluusi ne bakusuubiza tebannabikuwa gwe n'otandika okukola ki okukola era walaba nti otandise olwedde ekyabwe kiba kituukiridde mission yabwe ebeera wakati nga bajjamu fuse nga basikamu kulabisa nti bagalabisaamu awo engoloozo oze kulabisa kumba ate mission bali biba binyonyi bimeka biba bibiri n'ejjinja litya limu n'ejjinja limu bigayo ne experience nene kati mu bintu bino gwe kennyini bagenda kukuyiwa evivi that is one neeri obayambe obalabisize kweyita okulabisa bigayo atombuusizza binyonyi bimeka bakuba ebyo bibiri n'ejjinja eryo dimu ye aba abala igwe akola ki akwokese asooka kwokesa gwe eri people's love ekuveeko otyo era bwe mala okuvaako ojja kuba owulira ye kuba kati eri bwe mala okuvaako kitegeeza buli kyonooba oyagala owange kandi kuba eno bifu enjala ng'ennuma owange otegedde otyo n'akuggyako laavu eno ey'abantu bw'amala ogikuggyako n'agamba labisa ku mapeesa labisa n'olabisa gwe tuyita okulabisa kuba ate gwe okitakulabisa kumba ate ebisa ebisinga naawe baweerabisa naawe oba olabisa kiri kino kinene nnyo gwe kyogamba kyolabisa kinene nnyo biga yakazannyo okategeera ya rabbi blood kinene nnyo nziddamu kikugamba olwana n'ekintu kyotalaba kati gwe olabisa ekintu kyotamanyi kyolabisa nawe wagezaako bugeza kulaba kugezesa kugezesa nga olaba omulwadde mumuwa ali ku kino olabe embeera n'ebeesa kati sente azikuwa takuwa anti wongamba balabiseemu abakutemedde abakupeesa asobola okuwayo ku mafuta naye nga mafuta gakuwadde nga bw'oba ogenda Masaka asobola okuwaako ekibuye okuva wano oba okoma nateeta awo kati gwe bakuwayo agakomya awo mu nateeta awo ogamba olaba mpadde ag'Nateete but you are forgetting the journey from Masaka to Nateete nti luwanvu no yes from Nateete to Masaka it is longer than let's say tusimbudde Makindye from Makindye to Nateete lugendo luwanvu nnyo luba lunene okuva e Nateete okudda e Masaka
kati omuntu wakuwaddeko amafuta gakuva nate gakuva Makindye mpaka wa Nateete naye ng'akusuubizza nti we tutuuka mu Lwera ngenda kuwa kati olina ne wootandikira awo olw'okuba oyagala olaga amaanyi gwe kennyini n'okwata oba keke obadde oteeseeko wano ebbali nogaa kantekemu ntukeko ekyengera kati jjukira naye n'otandise okujjayo bwe yakuwaddeko mu busavingisi bwe obulala okay anti oli fuse yaba agijjamu akuwaako amafuta tugenda Masaka naye akuwaako gakoma Nateete kati gwe mu kukyamuka okungi n'okwatako ne muzizo getting excited ng'akugambye we tutuukira mu Lwera nyongerako ebyo byolaba omuntu mbazze kati y'amataffaali ayiye emmotoka bwagenda kuzimba ki agenda zimba pulaati agenda kuzimba alese ne agenda kuzimba ddwaliro byebyo mbagenda kuzimba ddwaliro alese katulipu kamu alese obusenyu buli awo honestly noga katidawo luko kati guno omusenyu guba kuzize oba abadepositi w'abasajja ate omuntu asobola okugamba simbula ngenda kuteerakawo akubuuza tonneesiga bigayi muzeeyi kwesiga okay kati simbula ate nga ne watodde wali okuwa ku zino olabyewo naga zizi muganda wange kino okole n'obutakuwa nagamba simbula jjukira mubeeramu olwedda agalimu mubaamu agalimu agatandika gwe batibadde ku zero nti owaye simbula mututuuke gamba onootuukira awo gundi nga nkuteereddeko gogola atolina kyolaba ate oli mujjane wasimbudde dda bannange oli n'abaana muganda wange oli mu vaani ovuga ogenda otuuka olina wootuuka nga mutuufu tokyadda mabega ng'oli awo ng'oli sitaaka jjukira naawe kennyini toyagala kulaga nti tosobola olaze dda nti okola ki osobola olwo nabali bazze baliwa awo bennyini era bazze bayesedde eno nti wamma kiekyo mwana waffe fetwakulabirawo ng'ojja sobola kyekyo mwana waffe ate kati ate ggwe babeerawo bo abagiwa omuliro babeerawo olwedde pulaani egenda okutandika nga babateekawo dda nti weesimbula bwe mugiwa omuliro ne kamera ti mugiwa omuliro twalayo omusenyu era awo wennyini okwongera okukakasa nti ensonga yontuufu bajja mangu ne bakutwala nawali eri mu kibangirizi ntegeddeyo ensonga ozituusizeyo ddala ne baŋŋamba wabeerawo ebbaasa ennene mu kibangirizi ojja ofuna omuntu ogikebereko otegeera ate azo gyamala banyo nga balanya ng'agikutta ati n'agamba musebo nze ngenda fa n'abantu ngenda fa n'omusajja ebbaasa mbi nnyo tekyesiganga olina kuba mugumu nnyo okusigala ng'oli mukkakkamu otiisa bigi otiisa abantu bazifunye gwe tewalaba omusajja enkeera baamutwalirawo mangu ensonga ayongera okukakasa nti kikola mu kamera z'ensi yonna era ssebo betwogerera twatandise dda era twannange ne bagireeta mangu awo kati gwe boogira kati ebbaasa eri bweti gwe osobola kubeera mu maanyi genkana kyakali bwe kati azibamu dola waapi weewe aca ezaawa si dola abigayo otya tandika okufuna lisiti y'abantu abali bazifunyeeko ba mikwano gyo babuulire sente z'omu kibangiriza awo zibamekibangiriza ziba zitya baba bazipanzepanze emiteeko nga bamanyi nti ona kuba ndowooza buli omu bamupimira nti oyo tasukka kakadde oyo wa 5 oyo wa 10 otya wali okutte ku ssente
emiliyoni 5 ozimanyi. Yes. Mubasa. Bwe zibeera naye baba batadde mu 5 elebeti yekwani we know money tumanyi sente. Okay. Ne kali kabakati tekenkana na oba check open tekenkana na gundi ya simu eno. Bagaba open check wojuzemu zoyagala bakuwa check nga bakutegekedde awo mu bwanajja mugimuwe. Wapi so wabawo abagiwa omuliro waliwo abagiwa omuliro nti mwana waffe kyekyo osimbudde tumusobola okitegedde. Gye mitawaana gye gimu egyagudde kwani ku ani ono owe Masaka Mpuuga Mpuuga yayokyeza owange lwakuba abantu abakulu awo tubogerako mpola olumu naye ate era bwe mulembe tunaffe tuli bantu bakulu. The moment we are above it national issues and ndi eligible okuzogera buli omu waddembe okubaganya ebirowoozo sebo ku kintu kino. Ndi Munnayuganda ate oli w'amaanyi ennyo okimanyi ekyo ate oli wa Nuupu ndi Munnayuganda ate ensonga za Nuupu naza ggwanga ate olina ne bo inspiringa naza ggwanga oba kyo baki zinkwatako nga big eye kati zogereko anything you say because tuzogereko byogenda kumbuza ku buli kimu lwasi kyogera Mpuuga yayokeza musajja omulaba lwakuba muntu tasobola kugamba nti yayokyezza Mpuuga tannaba waapi yakutte mu muliro tannaba yakutte mu muliro bambi musaasiddeko kuba omulaba agezaako gumaaguma naye si mugumu ageza kati ekimugumya be bano baliwa omanyi wabeerawo abantu abakwetoolodde olumu naye nga n'okwetoololwa kwabwe balina gye batalengera ate buli wobeeramu n'endowooza egamba nti nno bano abantu bange bano bali okumpi bano si bali abangi baŋŋamba osobola kituufu bagambe osobola naye manya nabo gwe bakulembera tuula wansi odde mu kisenge kyogambe naye kituufu nsobola bo bakugambye bali abantu nga 5-6 nti osikola ki omalako muzeeyi tebalina kye batugamba abo muzeeyi fe abakitandika tebalina kye batugamba sooka ogambe naye kituufu tebalina kye batugamba oba balina kye batugamba boteekubaganyaamu notafumitiriza mwami Mpuuga mutunula ne musaasira kiki osaasira ye nga ye omuntu musaasirako ki gwe tewamulaba. First of all, never outshine your master. Never outshine your master. Akoti akategeera singa kuba mpulira nti musomi bambi musomi he's a lawyer sikyo he's a lawyer munnamateeka waliwo kye tuyita laws of power amateeka yes g'obuyinza etteeka erisooka abantu bonna ababaddeko mu bintu bya powers bakimanyi never outshine your master. Ekyo kasita okikola somesa eggwanga you are dead gwe omaze okwokya bomaze okwokya era bw'okikola ekyo tobeera mugezi. Omuntu outshininga master we abeera fala oba fala naye mba musinga experience obeera fala master aba master laws of power era master abaako level gyaliko gwe otamanyi wabeerawo n'akeekusike. There is a reason why you're a master. There is a reason why he's your master. Big guy. Era aba alina byakusinga wadde gwe owulira nti olina by'omukola ki by'omusinga aba alina byakola ki
byakuleka otegedde nze omukulu namulaba muwokinga ani Mpuuga simuyisa mu maaso kuba musajja mukulu muntu mukulu asinga nnyo naye kati bino omanyi ekimu n'ekireetera abantu emitawaana kwe kuteeka ate ebintu bya age mu bintu ebimu kyovola nti abantu abamu batunulira president Kyagulanyi ng'amula maybe he's young than them oba ne balowooza nti oba bo balina nnyo ebitabo nga ngotegedde yes but there is a reason why yali mu position eyo otegedde mpulira wabeerawo ensonga lwaki yavuga abalina kyakusingako yes ate wabeerawo neyamuteekawo awo ali invisible wabeerawo otegeeza Katonda kuba yasinga amaanyi yes waliwo ensonga lwaki yamuteeka awo era bwe buli olowooza nti nno ojja kumala gava eri you outshine him you don't know what is going to happen to you yes ebisigadde bino omaye kati gwe ina experience engeri gye wabeerako mu kampu eri bro nze manyi ofunye experience nene bigayi mu bintu bino toli politician naye entegera gy'otegeramu ebintu sigitegedde muganda wange buli wobeera mu kintu ne mukamaawo n'oyagala omuyiseemu oshayininga okumusinga kijja kulya otegeeza kiba kijja kulya wadde musinga experience ebitabo emyaka lwaki yali wali lwaki sigwaliwo ye question esooka lwaki yali wali yafuuka atya mansitawo musana kyakusinga kyakusinga that's why you master you should respect you must respect yeah tolabisa mbugu olabisa nnyo olabisa ki ate nze bintu bimu bamanyi abantu abamu babimanyi abantu tebawulira ate ne bagambako lumu kasita ofuna emitawaana wabeerawo abakusika mangu nkiddamu kidemu era bakikola kwani ku mukulu Mpuuga ku memba parliament w'omuwa Munyendo Masaka bamusika sha bajja mangu ne bagamba Honorable Mpuuga musajja gwoli mugezi nnyo tokkiriza ebyo tokkiriza nojja n'ogenda bagamba wamuwulidde bwe yagambye ebbaluwa agireje yawandiise oyo Allah n'agamba kati ebbaluwa temala kambongere press conference bampulire agamba omaguli na munna gundi gwe munnamateeka omulamba lwaki bakugamba naawe abo kimanyi biki waapi omanyi ebiseera ebisinga abantu tebamanyi nze when I was still in school kyasoma era nga omanyi abantu bazange emisango mu ssomero nategeranga nnyo mangu ensobi yange and I'm this person who used to write apologies yes neweetonda you lose nothing to apologize and to accept your mistake move on because we nali mpulira bamugamba ekintu kyali simple wetondera abantu we move on come and apologize yagamba talina kyeyakola you come and apologize that is simple apologizinga kuki talina kyeyakola anti bwe wava obuzibu bo basiru abantu bonna omu babiri basatu bana bataano basobola okuba nti basiru okay bwe batoyina kyewakola you come and prove it talk about it neera olaba ensonga ezo tazoogerako akola egundi yafuluma information yafuluma nti yalya enguzi ya milioni ki yakwata mu ssente tukyogera lwatu ensi yonna ekimanyi nti milioni bimeka bitambula 5 ye nti yaweebwa enguzi ya milioni meka 5 mbu you come and clarify it mu press conference yakola ki
kirete nga akyogerako teyakitereza atya yayogera kati bano abagiwa omuliro don't beat around the bush. You come straight and put the record straight. Put the things straight. Obagamba otya bannange ku nsonga bweti ne bweti eya ssente bweziti ne bweziti njogerwako njogerako bwenti kyali bwekiti ne bwekiti otyo openly todana ku birala because we've been seeing tuli ku nsonga ndala oyingizaamu like oyingizaamu Buganda Kingdom. We've been seeing that. Where does it come in this? That's not the issue. You address the issue of money. They are talking about only that. Don't go to other issues. Togenda ku birala. Ayingizaamu ensonga endala. Yingizaamu ensonga endala bannange kati ate bannange babebitiibwa asimanyi ffe kakati ate mu abaana masimanyi mu abavuma. Come on. How is that attached to the 500 million they are talking about? Big guy. So no, that's the point. We have to talk about things. Tulina kubyogerako. Big guy, tubiraba. Zine nsonga za ggwanga tuzogereko. Tubiraba. Yes, there is music, but it's still music won't be fine. Nsonga za ggwanga tuzikoze ki? Teri stable. Namwe temuna mugenda yimbira. Naffe tetugenda kujja. So that's why we come out okwogera ku bino ebintu byonna. Tusoke tutereze kimu ku kimu. Politics aterere abayimbi mufune we muyimbira nga tewali butabanguko. Thank you so much. Bwe bitambula politics atambula n'akaziki. Isekiwa your position. Jangu nyonyole. Aga omuntu w'amazima abatati ateyetira utegedde. Hajja. China PLA we. Asindike PLA ayogere. Nti bana mugamba ti ne abasajja bavaayo ne bakissa mu lwatu. Nti twatula mu lukiiko n'okkiriza. Lwaki okkiriza munda? Vayo gavumenti bakuwayiriza kale. Mbu bamuwalana. Mpalana etya ate eyo mpalana mbu yali mbu bagamba mbu ayagala kujjako bwa president ayagala kujjako principal mbu kyava bamukuba. Kiri bantu bwe bakironda bagali kati ono otegedde bigi mbu zalawo eriri eyo mbu bamuzalawo mbu bamutiirawo ng'ayagala abakuteeka mu kifo eky'amaanyi be bakuzalawo ate badde be bakuteekaawo wooli bamutya ekintu mbu n'ebipande byatandika ofuluma ate nno kino saala bakitwale nti zalawo si zalawo. These are facts. Mbu zalawo no manye muyinza okugamba nti these are facts. Hey, these are facts. Abasajja bo bajja ne baadressinga issue nti munnaffe yakoze bwati ne bwati issue eri ku ssente naye tumusaba akole bwati ne bwati ajja atereze. People power means what? Manyi g'abantu. So this every issue that goes on should be addressed to the people if you believe in the people. Otegedde bobokkiriza mu bantu mu maanyi g'abantu. Bwe bakola byo musooka mukasuka mu bantu. Bandisoose musooti. Bandisoose kwesooti. Abantu basonyiwa banze bandika. Gwe baakuta. Gwe baakuta. Yes, abantu basonyiwa gaba ekituufu. Nayo kya abasajja banjokesa. Bambaza bati ne bati ne banyigisa bati ne bati. Kyeyandize n'agamba. N'enkwata kaki akantu. On record we've ever seen President Kyagulanyi ngazaayo ogundi. Ngazaayo ku ssente. You remember the money which was sent to his account. It is on record. Yeah. Ng'akyali member of parliament. Yes. Yakwatako ssente wazaali million ameka. Gaali abiri zaali meka. Oba abiri mu mwenda something. Okitegeera. Ezajja ku account ye n'alagira banka ye. Yeah. Ezeeyo ki? Ntazimanyi baga mumpa zaaki. Sorry. Otegedde mumpa zaaki. Yeah. Zaaki. Ono agamba neetonde ku ssente ze simanyi. Neetonde ki? Ati gw'osooziraba essaawa eno nyingi, but you don't know what you're losing. Abuuza yeetonde ku ki? You see how much it is costing you. Yeah. Otegedde. Baga tekigenda mu costinga. Manyi tosobola kiraba leero. Kankubuulireko.
omanyi what goes around comes around. Nti sente Honorable Kyagulanyi, President Kyagulanyi bwe yalinga azizaayo. He was just a member of parliament. Teyamanya nti someday Mr. Mpuuga will do or will fall into the same trap or in a scenario like that. Kitegeera. Bwe kyabaawo ye kennyini kyamwa audacity okukyogerako. Era olaba empapula ezo zaavaayo nga zizaayo ki? Sente. Nze nazaayo kolumu ki? Akasente. Otegedde? Ekyo kimuteeka mu position y'obutaba corrupt. Okola ekintu leero nga tomanyi bwe kiri kuyambira in future. So it is better knowing your worth. Hey. Kati milioni 5 ntono nnyo okuyiwa oyo omusajja vivi. Bw'obala sente ze yali afuna mu position z'abaddemu because yabadde vice president wa Buganda region. Kyekyo? Yes. Yabadde leader of opposition. Yabadde commissioner mu parliament. All those positions. Otegedde? Awo nawo olaba waliwo emisale gikola ki? Egibeerawo. Of which I think 500 is little money. Very little money. Kwekyo. Okitegeera. Kati you see how much it is costing you. Kiku costinga abantu omukwano gwadde bakuyinako n'obwesigwa n'ekitibwa n'obwesigwa nebikendeera oba nebivaawo. Otegedde? Kireeta okuba nti position zo zikuvaako. But the matter was just simple. Proving anti oli wa mazima mwakirabyeko recently waneeno the Speaker of Parliament in South Africa. He stepped aside. Stepping aside bamunoonyerezeeko kubimwogerwako. It was just a matter of ye kujja banange oba kize bwe kiti nga bakama bange bagamba bwe bati kasooke nzire bwe nti bali. Otegedde? Oba kanchi addressing oba nakola ensobi oba mistake, I'm sorry. Kulw'okussa ekitiibwa mu bantu ne bana Uganda. You apologize. Kyali alina okukola kikusigaza ekitiibwa. Era kyongera okugamba nti okay, okolera baki? Okolera bantu. Kyongera okugamba nti okolera bantu. When you make a mistake, kisigako ku record, you apologize. Kyebamugamba. Nga tebinajja eno mu bantu. Kuba alowooza mu bintu byakunyigira eyo. Bye tulaba. Otegedde? Kati right now bw'otunula you saw what was happening and like what happened in Misinde ja Kabaka. People are now against him directly. Direct. Kati kyandibadde bamulabye kati takyasobola na kubeera mu bantu nga tewali mundu. What? Is that the life he would want to live in? Otegedde? Muntu wadde ow'abantu nga you can freely be there kati oba na mundu. I saw some letter, I don't know if it was nalabako ebbaluwa he was writing to the Speaker of Parliament. Simanyi oba yali ntuufu. Ng'egamba eti? Ng'egamba bamwongere security. Mbu ayina butali safe bulungi. I don't know, seriously sure. I cannot confirm it, but I saw some letter on social media. Ng'egamba nti bamwongere security biki. Era olaba n'abajjanga okumuwolereza. Wabalaba bamuwolerezanga. Ku mativi? Ku matimbagano? Mu gavumenti mwennyini. Bamulaga nti kyakola kituufu. Kyeki kye waŋŋamba. Weebale nnyo. Abantu kabaddiremu. Wabeerawo abajja mangu okubudaabuda
ninga bakwongera mitawaana bwafuna emitawaana bajja mangu ti Faruku nedda sha oli kyagamba naawe ne bakulaga obutuufu bwo bo bakumenyamenyera obutuufu bwo nti naawe politics wamusookamu okusoma education oludde mu bintu bino experience talina kyakola talina kyakugata sona kutegeera naawe oyo omusinga ali w'amaanyi nnyo bwe bagamba alla naye ng'obaga nti ndi w'amaanyi kituufu werabidde nti bali abaga nti oli w'amaanyi bakyebaagala baagala ki bano owulira amaanyi oyongera okukasuka emizinga bw'okasuka emizinga gy'ogikasuse kibakolera okay naawe kyogenda okufunamu ng'okasusa emizinga obuvune bwogenda okufuna bubakolera abasajja bo tebakuba miss kati we balembe baba bakumenyiwa ne vivi nga neeri gy'okasusa emizinga oyina damage gy'okoze alla asigala wiina kuba mugezi nnyo era naye gy'okasusa emizinga nabeera balina kuba bagezi ki bagezi nnyo kyova olaba nti bajja mangu ne baku bigenda kwa bibeera intention omuntu okumubudaabuda omuwa first aid yakagwa mugundi awo mu nsasa. Politics is a game. Politics game yo. Kazannyo ka bwongo. First aid ya politics eno. Kati olina kuba mugezi nnyo. You have to be very clever. Era kyova bintu ebimu buto. Era nabo bennyini batuuka eri nga basekera mu kikonde bagala buffalo oyo. Baseka waga omulabye. Eno nga kugamba mwana waffe. Etwakulaba kati abo tuyina kubeera n'abo wali tuyina kubeera mu abo naawe omanyi nti oyina amaanyi agagosobola okuyimirira osobola okuyimirira abantu bakukkiririzaamu kati nga bakusetinga yo aboogera nga bataano nga bakujubisa bakuwayipinga oga nonna amaanyi ngalina those are just 5 people werabidde baze kwogera naye bali balina accountable gwe bolowooza gy'oli mu kasuka emizinga bokasukira bali invisible tobalaba guno omuwendo gwabwe totegeera muwendo kigwolwana nawadde emisinde gya kabaka oyo ekifaananyi kiri ekiveeni waggulu okutuuka eri kati awo tebaweza wadde nakwota y'abantu b'oli mukwanyisa Not even half a quarter. Bigayo. Okakasa. Allah. Banji. Bwokwata abantu ababadde mu lubiri awo bonna. Tebawera kwota. Kuba kamera yakubye ekifaananyi n'ekoma. Kitegeeza entalo ezo lutalo luba lw'amaanyi lw'oba ogenzeemu. Ate ng'oli weka. Lw'amaanyi ng'oli weka bano abantu balinga 8 abajja ne bakugamba mwana waffe kyekyo. Osobola kubeera wano bakuba oludde no agamba mulabe agenze jukira baba baagala ate kujjayo eno exactly oveeyo eyo teeka n'agitegeera ajja kuba mugezi politics bwatyo that is how it is bakusettinga man bino biyiga otya gwe obitegeera otya Katonda mwagala nyampa nnyo experience. I've been experienced like ndabyeko experience. I've experienced ebyaddala. Yes, I've experienced it. Reality. Yeah. Oyajja kulaga nti wanakwagala. Era omuntu ajja buuzo kati obiga yabyogerako nga. Oyajja kulaga nti abyogerako ngani oyo biga wabwe. Ndi muna Uganda manyi ekigenda maaso era alabye. Yeah. So kati omukulu wawe yasinga okwokesa. Kuba mu bigambo olinga ndaga nti kuvaayo buteetonda. Ati abuza you have to accept our mistakes. Abuza yetonde kuki kati gwesa ku minzaani owadde okimanyi nti nno waliwo ekintu ekimu not everything you can explain it. Si buli kimu nti osobola okukinnyonnyola bwe kiri bro. Tosobola kunnyonnyola buli kimu. Mulimu kyolina okugamba kyekituufu kinnemye bansonyiwe kiganye obaddeko mu relationship. Mulimu omuntu wakupininga omukazi kale like women you know they pin. Kupininga ekintu nga mazima si bwe kibadde. But because
you want to create peace and no freedom. I am sorry. No kita. Something small. No fukafala. What are you going to lose? I am sorry. Not everything is to be explained. Gukusonye. Waliwo by'otanyonnyola. Mulimu gwe gukusonyola kyekituufu swagunnyonnyola gunsonye. Ogawa ne munsonyiwe oba nsonyiwa. Naye wovaayo kakasa. Kangunnyonnyole. Kikulya. Kiba kikulidde. Ofubanga nnyo okussa ku minzaani. Kikyoloozinga kikyofunamu. Kati gamba bweteetonda bweseetonda nfirwa kyenkana ki. Bwe neetonda nfunamu kyenkana ki. Abantu balemererwawo. Olina bbi weeyinga. Yes. Bwe neetonda kyenfunamu kisinga. Bwe seetonda kyenfunamu kisinga. Kiriwo ekisinga. Kiriwo ekisinga. N'olondako. Anti era kye yalondako. Ate gwe mulaba ng'omusango ogutali musango. Nkuddizayo wali. Mbadde nkumenyeramenyera byakafiirwa okuva lwe yagamba nti mutuufu. Kyasooka? Oba lopu. Potea. Oba komishona ali mu kusika muguwa. Tegedde. Deputy President Kaput. People's love. Potea. Otegedde. Bagamba ekyaliwo. Nolabyeko n'akatambi akabavubuka. Abazze nga balowooza like balumbye omuganda wa Mufumbiro. Yeah. Waiswa Mufumbiro. Okitegeera. Bamulumbye nga bamanyi nti balumbaani. Waiswa. Abo bali singa oleta emitawaana abantu we batyo. Yes. Batya. Olwedde kati mmwe mutandise. Olutalo. Muli abantu bana. Muze mulumba oli bakugundi lwokuba mwagala mukama wammwe oba kyali wammwe abalabe nti mukola nnyo. But you are causing trouble. How? You are causing trouble. Waiswa Mufumbira abo tolowooza nti bakolera bantu. Bw'obalwanyisa bulwanyisa bantu. Ekyo tukirabira. Olwanyisa yo bulwanyisa ki? Oba alina abantu. Yeah. Otegedde. Kati gwe olwedoze mwagala mulage mukama twakikoze. Otegedde. Nze ntambula n'abantu nga ngenda okukola show. The most thing I do kuba briefing. Otegedde? Yeah. Temukola kintu kyonna nga sibagambye. Temukikola. N'obonyiza otya. Look at me nga tonnakola kintu. Tunulya mufune order. Reaction yange egamba ki? Mufune order. Ojja kukola ekintu olowooza nti onsanyusa nkugobe. Onjokesa. Yes. Omwana asobola okwokesa. Asobola okwokesa. Tekigenda ne mu bayimbi. Kigenda ne mu bantu ab'obulijjo. Exactly. Entambula n'abantu nga bumanyi era bayitama n'abantu like abatukuuma abakola kino like our team kitegeera. Look, nze commander. Look at me. Olabe face yange kikyegamba kwezi. Esoma ki. Ojja kujja omusajja ajje olwokuba olowooza nti nakugambye nti oli ku gaadi. Wanzigala. Kumukube kaafu. Otegedde. Nga tomanyi kaafu yatenze wendeeka. Okategedde. Abasajja ba bigayi. Tomanyi kaafu yatenze wekola ki? Bigayi akuba abantu. You understand? Kyebatwala. Tebaswaga nti gwe okuba abantu. Bagamba bigayi bakuba abantu. I brief them so much. Kyekino ekyabadde wano. Otegedde. Kyekino ekyabadde ku bano. Exactly. So nina abaana abakambwe. Toswa kumanya. Nina abaana abakambwe. You cannot know. Toswa kimanya. Aito akulimba omukambwe si ye change nnyo. Nti mwe abali hambo mwe bamugula mwe babigayi mwe. Muli bad. Mukambwe easy. No, like okubeera omukambwe kijja ko discipline. Yeah. Sigaza discipline. Okitegeera? Yes. Gwanyera government embwa eboggola yeruma nnyo. Si yeruma?
baba agimanyana okubogola kwayo kutuukawo obusungu kutuukawa. No. I brief them so much. Relax. Nobonyiza otya relax. Big. Olita kuba oli asobola okujja nga kyanoonya. Era nze nange mba nakinyaga tukole ondaba. Oda sojiisa. So ebintu bino bye bakoze ku muganda wa Waiswa byokesa Mpuuga oba just bano bafani be babikoze just. Kyekikulaga nti ne Katonda yamaze n'abalabisa. They wanted to attack the other one. Ne bagwa mu muganda we. Amufanana. Us who know them, we've seen them for some time. Yeah. We know. What again? Yeah. These are two different people. Kati yabalabisizza Katonda akulaga nti amaanyi ge gakyakola. Kati n'oli n'abalaba. Naga bapulaninga. Okay. Ogabwe mutwe mukyagala. And you saw the guy was very easy. He didn't do anything. That is to expose somebody. They was exposing. Kati bino byokesa mukama waabwe oli. Definitely. How? Bo balese balowooza nti bajja kubalaba nti bambadde amagundi babagambye nti mugenda babadde bagenda wa. Ate tebagenda wa Kabaka. Ate okumanya abantu abamu tebalaba ne bannange. Lwakuba siri munna byabufuzi man. Some people don't see. People don't see? You see what happened? NUP yali ekiika embuga by'emisinde bya Kabaka. Ako bakalaba? Yali ekiika embuga yagenda ne ba MPs bonna. Mulundi gumu ne bakola ki? Bakulemberwamu leader of opposition. Jero Senyonyi. Ne ba members ba parliament. Bonna ba NUP. Yes. Ne bagenda. Kyokka bamala okugenda era kyova nagambye ne outshine your master. Kati ono bamugamba ate omanyi naawe osobola okugenda ye ate nga ggwe. Wakatikiro. Naawe osobola okutwalayo ate obuyambi nga ggwe. Member of parliament. You are a member of parliament. Ku kadi yaki? Ya NUP. Be smart enough to join them. Mulumbe. Mugende lumu. Kusigala ngoli humble. Show the humbleness. Tukikulaga how you not humble. If you cannot join them. Ye nakola ate? It means nawe kenyini oli insecure toyala. Naddayo. Nagenda eka. Olulwe. Simanyi byagenze nabo. Andi ayinza okuba yagenze nga we kitiibwa. Ati owekitiibwa kyokola nyoyo ekintu ekyo sakitegera bulungi. Owekitiibwa. Nkibulira bulizi but I don't know when to use it and when not to use it. Never outshine in a situation like this. Waliwo olina okukweka. N'ozannya bulungi. Let's go. Already gwe kennyini omaze okwediscriminatinga bayise ababaka. Mujja tulumbe tukiike embuga. Tugende wakati. Supporting emisinde. Tugende Buganda. Ja birthday run. Again naawe okoze enteekateeka eziz'omunaawe ogenze. Olwedde omaze okulaga. Kijjayo kiri. Kyongera okukakasa ku bikulowoolereza. Nti osanga oluusi oyina ababa by'otunula eweegwanyiza oba oyina walowooza nti oba singa nze ndi ntyo singa nze ntuddaawo bantu balina olekeraawo zalaawo man. Let me tell you, omuntu Katonda nga yamutadde mu kifo bro. Tewali kyokola. Tugende ku kirala tukidisikasinzeeko. So point gye mpuliddemu never outshine your master. Never outshine your master. Yeteeka erifuga ebyobukulembeze. Outshine kitegeeza rules of power. Ye rule number kwesukkulumya ku mukamaawo of power. Teweesukkulumya. No, Farouk, you were seeing. Okay, let me talk about the past. Like I don't know about the past. You saw when I was still subscribing to the other side. NRM. You used to see whatever could happen. We could see enough to all about loopholes. Mwabira. Olaba ebituli noga
Muli mukyolaba. Because you cannot be perfect. No one can be perfect 100%. Yeah. Era still ina kiziba buzibi bo plaster. Tolala asante kiri kiri. Gwe. Nga omuntu yenna. Mwabiraba, kyogamba baliyo babiraba. Babiraba ebituli. Faruko. Ndi kyaliwo. I'm your friend, beba ndi kyaliwo ddala. Bwe kiri. Nembako kyenda ba oba zipu nga togisibye. Otegedde. Omuntu omulungi yakola atya? Kuze bali. Nga wayi zipu kako katerezi. Wayi zipu yeyo mwana. N'abadala byagenda kulaba nga zipu yo aso okalabe kiki ekibadde kirabika nga zipu yesumuludde. Yeah. Balabe boxawo ya kalachi. Okategedde bro. Nkategedde. Yaba boyo. Nagaye wayi Faruku. Andika zipu kako sokwa. Kale mwana. Wategedde. Yoyo kyaliwo. Kanda bengeri. Fe tubeera kawo ku stage. Oluso so okuva ku stage obanga bakuwadde microphone ng'oluso obanga wajabidde zipu osege oba happens ngo otegedde. Obuka. Obanga obadde mu room. Sometimes we do shows nga tusuze kumpi ne hotel obanga ofulumye eggwanga obanga ogenze wabweru wa Kampala ng'osose oba kwambalira mu hotel okitegeera oba oli weru oli najja n'asoboka akwekiika bw'ati n'agamba sokosibe zipu yeeyo n'aggalawo n'ogisiba oyo abakyaliwo otegedde sikwata muzindaalo n'agubaka sinagubaka ajja buzina video n'akwata otegedde nti blood wadde oyimba zipu wagirabye oyo tabakyaliwo ne waba w'amawulire ng'akikoze okategeera tabakyaliwo so abamawulire ne bakikola ng'oluso yinza okuba mpozi mulimu basi buli namawulire nti kyaliwo naye mulimu bakyali baffe nante yinza okuba nga obanga bagwe okyagala bw'otyo kitambuza amawulire nga sitanti kati wamawulire n'akikwata bw'atyo baba amawulire kale era ebyabwe biralamu biza okuba biralamu bo they are there to report whatever has happened. Yes. Oba mu ngeri ki oba ki okujja ku personal gamba levels aba kuyambe ng'omuntu otuba mukwano otegedde n'eyo mulimu gwe gumuwa mandate to report whatever has happened okitegeera. So ensonga ya honorable eno njagala tugigalewo yali ntono mu ndabayo mu kutandika gwolaba nti yali mayina nnyo naye ng'asobola okuteeka ani agigezesa kuteeka amagundi wansi lwaki efuuka ennene bweti paka tuli mu mwezi mulamba almost kyewezezza oba omwezi oba gumu ebyo kuwaganyala that is the problem. Bw'ovuddeyo okuli olukuŋŋaana lw'abannamawulire genda onnyonnyola eri mu office visit the office. Hey, you have their numbers, call them. Baba kama abo kyovola abayina amaanyi okujjako office kuba singa siba kama abo wandiremeddemu nze nkyali gundi okitegeera. Okay, so ebintu we bito ebitambula tukubaganya birowoozo ebintu bingi ebitambula bigayondwawo mulaba ne lwe mulabye tuba tunyumyanyumyamu bino byayogera ayina experience kuba side zonna azirimu yaliko mu side eri etakkiriziganya n'abantu yalokoka yavaayo era ebintu bye bitambulira ddala bulungi malidadi sana siwe kiri big. Definitely. Bitambula nti weewaawo nti the gap is still big. Okugalirawo ddala waliwo essuubi naye waliwo otegedde essuubi nti at least nkwatako kimu ku ki so kitegeeza buli muntu mu nsi eno wa mugaso. Oyinza olaba atunda obunyeebwa obwo n'olabanga naye bwe yeekuŋŋaanya ne yeegattako omulala ne yeegattako ow'ekigaali ne yeegattako asomba amazzi ne yeegattako ow'ennyaanya ne beegatta weebati ne bakuvaamu mitwana gibagize endongozi ogikuba nga tetuuka ogenda otunula boti nga mabanja g'olina muganda wange mayitirivu so kati abagenda mu kampeyini kuba kalulu kayingiddewo abayimbi nga gwe ki kyolaba tugenda kati omuliro ogujja mu maaso awo
Goyinza bawa magezi ki bannabyabufuzi n'abayimbi banno artist kuba abamu babeetemye mudda abalala ffe tuli eno abalala tuli eri abalala ffe tolina kyotugamba balesa nnyo ba amagezi naye bakuba ettooki bakati ebisinga babirabye okwata ttooki yo mulisa mulisa ttooki yo olabe wa oyita kuba ttooki yo mulise olaba ng'enzikiza gyeri omanyi wajjujja essente awo olyoka ogende mu maaso anti ffenna tunoonya ssente mba nfunye ez'amangu nenkivaamu is a come is a go tebakiwulirako ekyo nakiwulirako is a come is a go is a go eba nnyumba ng'ogizimba n'ogizimbira mu nnaku 5 zezo kalina z'osanga nga zigudde zimbidde omwezi gumu tulize seminti kala olw'okuba oli olina ssente ezigizimba muze nsobola okuleeta eseminti azimba ennyumba yonna mu lunaku lumu kalina naye nga togirinze ennaku seminti zalina kukaliramu because you can pay for labor bonna no kyawukanako era eba tejja kukola ki wangaala so kati abivuddemu asinga oba nze ffe tugende tukole ssente kwata ttooki manyi me I tell people I don't decide for them kituufu ekyo you tell someone kuba tobalinaako buvunaanyizibwa exactly so kwata ttooki yo okube obaddayo mu interview twakolako naawe ogitegedde njijjukira otunule ku nsonga eyo jalaba ojalaba awatuufu wa olina okubeera ng'oli muyimbi ng'oli artist weddayo buzi yajja kugamba nze ndi muyimbi nze banguze yo ogatte ogabize ofune equals yiyo gwagimanyi ogende n'ekyolaba ebisigadde results ezivaayo genda nazo sawuli yaako sawuli yaako olinga atiisatiisa gwamanyi bigi olinga atiisatiisa gwamanyi tegeeza bigi tokyava ku saidi y'abantu nze ndina bantu sijja kulimba ndina bantu muganda wange ndina bantu bigi ayo watya kwe kunywa ku mazzi ndina bantu wali tokyanywa sikyanywa mwana kati nywa nendya nensiita ebigere gwe walondabyeko wansanzeeko nga mpita mu bantu ennaku zino bigayi waffe sabayimbi mana luli kyali kitya I love that luli kyali kitya mulengere gwe abantu balina kano mulengere mulaku muganda wange naye ng'ate onyigirizibwa mboze naawe ovimbagala bano naye kati yamani bigayi mwana kitole ki bro bikyukira ddala okitegedde you see now already natandise kati shonziraba olaba London genda kuba London ninaku z'omwezi 2 April ogenda ne principal definitely kwendi ku gaali genda okubaako the return of the biga principal wandi girinye ddi eyo badde ngenda wano e Bungereza nga mulaba fuluma eggwanga wonna we ngenze nga mulaba abantu beekyanga bwekyazi baga atwale endongo yagizeeyo Uganda tatumanyira badde bakagoba akaziki ayimbira eri abeera ndi badde bakagoba alina ne bagoba endongo yange muganda wange baali bagigoba Allah London yonna bambi nga ne bwe beetuuseeyo owulira naye nga bagamba nyampi agenda agiwulire mu nnyumba ye tajja gitukubira wano kati nalabye posta mugenda kuba na kisaawe
Kisawe Crystal Palace. Crystal Palace wali 20th April. Huh? The return of the gladiator. Live in London. Tola posta nga zitambula kwendi. Biga uli rotia. Tugenda jivimbe yogenda jiraba. Bwe ogenda ulira disco. Ebintu mwana. Live Lukoba. Ebintu mwana biga ebintu bya ddala. Ogenda kulira. Amanyi g'abantu gaddala. Mama. Amanyi g'abantu gaddala biga. Ddala nnyo. Era oluvaawo. Olabanga ebintu by'okusaagasaagamu ebiti. Bulungi nnyo. Ate oluvaawo nyingire Canada. Canada oyinayo? Muganda wange eri mu kutalaga kale. Tandise okutalaga. Mikono gyuki yeekola okimanyi. Abantu. Gwe. Ebitalanga byakutadde big. Bro. Canada. Zonezo n'endala bonna gye babadde bamisinga. Okategedde. Wababuuza kiki wali obakoze eki? Kasita nakitegeera. Otegedde. Abagamba. Omuntu gwe tuula wansi otegeere. Sooka oteeke wansi bwawatiro byo. Va mu kwewagaawagana oba olina amaanyi. Mugambe kiki? What is wrong? Manyi ebiseera bisinga abantu bw'oteebuuza mu mutima gwe, abantu basinga tebeebuuza. Ku mitima gyabwe. Weebuuze. You ask yourself a question. Abantu basinga balinda babuuza. Naye waliwo moment tula mu kisenge kyo tunule mu siiringi. Woti nga webase ku kitanda kyo bwoti. Weebuuze. Ndiki? Ogambe naye. Kubisagabiza. Ogambe kituufu. Zali mu nsobi. Then ogambe now what is the way forward? Ogambe this is the way forward. Kyewakola? People don't know how to go back on the drawing board. Yes, you go back to the drawing board n'omanya. Decision yene ey'okudda mu bantu go yajja etya mu bwongo obwo. Omuntu atulaba abeere kiriya ategeere. Mpozi ogerangako naawe okuva lweno. Okay, anyway. Tubadde tuludde okwogera big. Nti okyegambye kutuula ne weebuuza. Watuula ku makya? Nene reviewing. I reviewed myself. Hey. Nga tebannaku reviewing or reviewing. I reviewed myself ne manya kikola ntya. No, like chichi. What's the problem? What's the problem? Nenzire mu statistics zange. Kino kyali kitambula bwe kiti. Kino kyali kitambula bwe kiti. Nakyo kyali kitambula bwe kiti. Tiye. Lwaki kati kitambula bwe kiti? Kati kiri bwe kiti. Lwaki kiri bwe kiti? Lwaki kiri bwe kiti? Bwe nagezaako bwe nti kikola bwe kiti. Why? Because of this and this and this. Bagamba bati, nabati. Tiye. Kandabe. Bagamba nti bati. Okay. Kulwa ensonga eno, neno. Era kibakosa kiti, na kiti. Gwe ojja bagamba bino, na bino. Bagamba lwaki atugamba bino, na bino. Otegedde. Ate ali bino, na bino. Fiki kyatugamba. Otegedde? Yeah. Ndozo kategedde? Nkategedde. Omuntu yenna abakategedde. Olwoli wekka kati. Ku buliri wekka. Tewafunira equals. Equals nozifuna? Yes. Enkeera? What is the way forward now? Omanyi kankubuulire. Lwakuba anyway, there's a way I wanted to say it. Abantu abamu omulwanyi omutuufu kino kankikubuulire. Yava mu lutalo nga luwangudde. No, yava mu lutalo nga mulamu. Omulwanyi omutuufu yava mu lutalo nga muki? Nga mulamu. Baba kusinza amaanyi. Nja kukigamba kubimu kikola, dho kubimu tekikola ki? Tekikola.
Sometimes they say never give up. It's true. Topowa. But there is when giving up becomes a win. There is when giving up is the win. Owafunye Faruku bulungi ekintu. Yeah. Kyengamba nti omu reviewing waliwo ku giving up ate bwe buki? Bwe buwanguzi. Bwe buwanguzi. Katula anko Faruku nti wali obaddeka obadde omanyi buno omuntu agonze azitowa nnyo. Mbadde sikimanyi. Bw'oba okirowoozezaako Faruku nsobola okusitula ngo yoke. Naye Faruku manyi nti bw'okola bw'oti. Nzitowamu? Oba ozitowa nnyo. Mbadde sikimanyi. Ekyo kifumitirize bulabe. Kituufu. Oba ozitowa nnyo. Kati waliwo obugonvu ate bufuuka buki? Obuzito. Nga bwe buwanguzi. Gwe n'ogonda ne baagala okusitulawo n'olemerawo. No, n'ogonda nga anti bagamba never give up. Yes. But abantu batamanyi there is when giving up becomes you become a winner. Webale nnyo. N'okita naye nga bwe buwanguzi bwo. Bwe buwanguzi bwo. Naye bagamba ate ogenda swala kati biga wava mu NRM nodde eno wayokya waswala tolaba. Muganda wange ng'odda ku minzaani wali nali ntya kati ndi ntya. Otegedde ng'odda ku minzaani wali otya kati oli otya. Abo bajja kuswala abo balisinga oleta emitawaana. They don't know how much you lost. Ng'oli eri. Yes. Bajja kujusa bujubisa. Naye nga akazito k'olina. Nze mulimu n'abankubira nga bava eri yennyini. Baŋŋamba oli wakabi. Are you sure? Yes, baŋŋamba oli wakabi man. Ky'okoze kituufu. Why? Oli musajja w'amaanyi nnyo. Oli musajja w'amaanyi nnyo. Sikulimba. Abo abalinamu ak'obuntu mu mitima gyabwe. Akaki? Ak'obuntu. Bo baalaba teeke gye wateekinga ne bagamba ky'okoze kituufu. Bo balaba ekintu, balaba omuntu ategeera. Balaba omuntu atuula wansi atalifa. Omuntu atuula wansi neyeerivisinga neyeeriviewinga. N'ategeera omulamwa gwe. N'ategeera omulamwa gwe. N'ategeera what went wrong. If you can't know what went wrong, then you don't know what you are doing. And after understanding what went wrong, what are you supposed to do? So, mwebale muwagira, mwebale nnyo mwebaliddala. Mwebale nnyo mwebaliddala. Tetugenda kusukkawo wano, tulabagane next time.